Ako kasetteo. Banyiga wano webaji. Yamanyi okasiba. Akasiba yamanyi naye okajja kamala. Amoto wetuganga ate. Wetuganga ate kavaamu kati. Bravo fala sho tudatera. Ekitegedde. So abasimba omoto Simba Automotive bampadde akantu kano. Ekintu esobola okubeera ggulugulu. Omukaso okukuba obuyinja nga kyate ogenda okujja ozimbye akatwe naye kati wano security eyongedde okubeera ggulugulu. Kati singa mpunaye nampa bullet proof. Kati ate amaaso nga tebagabise. Nga babiseeko omutwe gwokka. N'amaaso tugenda gago. Kano kampuni ogenda okukola ku maaso. Abalaga nti eriiso mbabase tebagabise. Naye akasetteo kafaananye kana ak'amagye osaana batwazirwanako. Waliwo wano escape from Sobiba. Ekitegedde. Naye onyumidde. Kakunyumidde. Nga kusongako nti kanyeevu bulungi. Amoti engeri gy'oyagalamu kapiraawo tokaliremu piraawo. Kati nyakateeka wala kuba kuki wakalabirako. Kuki ayinza okambalira ku kikimu kiri kikagwanga ki. Agenda ku mukolo. Tuli wano ku Simba Automotives e Kamwokya era nga bannayuganda mumanyi ekikolebwa wano batunda piki buli kika kyomanyi comedian Amoto Mubalanguzi myaka 25 basanyusa bannayuganda bebamu batusanyukira nnyo ne basanyukira n'Amoto okubanga basanyusa bannayuganda ebbanga eryo lyonna era olwaleero batuyise lwaki basazeewo bajje bawagira Amoto emyaka 25 wakisinkaga ejja nantume omuntu okujaguza emyaka gy'aba amaze ng'aweereza abantu ab'enjawulo. So emyaka 25 omukulu Amoto Mubalanguzi gyatuuseeko wasalawo okugijaguza tutegeera ekintu ekikirimu nti emyaka 25 abadde nga atuweereza mu ngeri ez'enjawulo tulelivinga stress tuweereza comedy n'atajjanga okwo n'abeera nga atuteereddewo ebintu bye tujja okwenyumirizaamu myaka gyaffe nga tukadde. Abalwaleero abaaliwo mu 1980 baddeawo ne bagamba twaweerezanga obuyimba bwa Saida Vumba. Yali Saida Vumba? Saida Karoli. So naffe tujja kubeera awo tugambe nti mu biseera byaffe twawulirizanga skits oba twalabanga ku musajja ayitibwa Amoto. So musajja wakwenyumirizaamu, musajja oba oliawo agonjedde ebizibu bingi nnyo mu mbeera zaffe eza bulijjo. Nze Mayanja Moses kulwa Simba Automotives. Ekibuuzo kyotubuuzizza Simba akyekoledde Amoto kiri mu lwatu nti Simba Automotives tuba na pikipiki era Amoto Mubalanguzi ng'ajaguza emyaka 25 Simba Automotives evuddeyo ne pikipiki empya okugiwa Amoto nga naffe tuddiza okumwebaza ebyo byakoledde bannayuganda naddala emigigi emito egikyakula kubanga bw'otambula Amoto ayogerwako mu baana abato mu bantu abakulu n'abakadde. Naffe kwe kuvaayo nga Simba Automotives ku by'entambula twongere ku ebyo byalina tumuddize ne bannayuganda bennyini nga bwazze abaddiza. Nalina kuddamu kukula ku boda nga bamubuga atagisasulire teka ekisaniya ku mutwe afune pikipiki ngevudde mu Simba kwakutambuliza emirimu gye nokolera ebintu ebirala byonna byonna byakola byayagala akofiira kano babalabye bananyi bali abaaliwo edda ajja kubisana ne kuki ayita wano opita wano
Ana nyenna abavuzi ba boda. Nikatira westi. Tambula yeno. Simba HD Evegute. Kilizibu kutuwa. Yes, ozitegedde. Amo pikipiki ya boda boda zoteekamu itemu n'otambula n'ogenda luddawo nansana kololo kazo wadda nansana wadda kololo kazo kololo ng'odadde musiringi 5,000 n'okomawo eri nabweru kololo kazo erinnya walikyusiza tuyitayo kololo kazo Zosisi ozitegedde. nekankuba ekigo enkwene ensi ye ng'eraba abunawo kabeere waawe kakagateka yambalira omusaabaze ekitegeze no kapapali temutuuka Simuyanye eyo. banakutegeera Kapapali tagitwali. Eri ku namba ki? Enamba eriko kati. ologya muliro Ndowooza kati owonye Amonti ndowooza kwebaliza abasimba bakikwate nga kiri ku piki yange. waddewo n'amuntu kugadala nga komedi atandika mu Uganda paka kati nga tujaguza emyaka 25 egya moto mubalanguzi in comedy ate at the same time tuba tujaguza emyaka 25 egya comedy gyamaze mu Uganda. Nebaza abasimba Simba Automotive okubeera nga ye company esoose okwapreciatinga byetukola okwapreciatinga moto mbalanguzi ne tiimu ye ya New Amalwa Production era nga mbebaza okuba nga nabo basazeemu okubeerayo e Lugogo Uma Grounds ya 13 December tujaguza nabo kuseka paka kuwulira bulungi. So nebaza bannamawulire mwena gye muli n'abaliwo wano essaawa zino okubeera nga mwagala nnyo ba artisiti bammwe mbabeererawo temubavuluga kuba buli omu yeetaaga munne ate nga muwayo amawulire amatuufu mu budde obutuufu. Piki gye bakuwadde yo nga gwoba yakugaba. Simba Automotive piki eno gyempadde alinayo kwolwo olunyina olunaku naffe fenyini ngaba New Amalwa Production n'aba Cyclone Events naffe tugenda kolawo ate akatiisa tugenda kukwata ekisumuzo kino tukitwale e Lugogo tubeeko tukikweka kati kasitoma wa Malula oba Fufani anajja kwolwo olunaku e Lugogo mugenda kubeeramu okunoonya ekisumuluzo ekyo bw'okigwako endulu okitezedde. So olunaku olwenyininyini jangu nga nawe ng'eriiso George bulungi kubanga ekisumuluzo wonna wookigwako gwogerako omuwanguzi wa pikipiki eno. Twala tumanye owonye emmotoka. Wangi? Twala tumanye owonye emmotoka ezikirira mu kkubo. Ani akaita emmotoka ezikira? Emmotoka etambula bulungi tezikirangako. Amonti. Olabye ezikidde nga nze nzikizza. Amonti. Nate kusiwalira ku mmotoka ezo. Kati tubadde tusuubira nti kofunye piki eno oluvannyuma lw'okuba nga Koko yagaana ekirabo kya birthday
awo ogenda muwaamu piki. Sente sigenda kugimuwa. Mpozi nga naye yennyini yeetabye mu bantu abagenda okunoonya ekisumuluzo ekitegedde bw'agigwako well and good. Naye nga ekyokuba kino enkoko tagiriimu namuwa ekitabo kye yadde yakizira tujja kumuyiyiza ekirala. Naye kino kyo abawagizi ba Moto Mbalanguzi, abawagizi ba comedy, abantu abagenda okucelebratinga naffe Lugogo Kuuma grounds, tweyagale kubanga buli lwoseka olina kinene nnyo kyeyongera ku bulamu bwo. Kyozibu nnyo omuntu ayagala comedy omulabi wa comedy okufa amangu bwe bakyasinze okuwangala risaaki bwebaza ate abasinze okufa nabo balina ekika kya biziki kibawuliriza ekibatira. So kola olunaku era nti enkolagana ya Moti n'abasimba automotive tetandikidde wano era egenda kusigala nga weeri mpola mpola paka bukadde. Moti ndowooza kino ekidduka wali kigase. Amafuta bagakuwadde? Amafuta bagampadde ne oil. Pikipiki waliwo egikola service oyo waali mpozi n'ekirala abanayingira bonna entambula okuva ku geeti yonna gye banaabeera okutuuka awagenda okubeera sho entambula egenda kuba yabwereere okutuku weeziri okuva ku geeti paka okutuuka we tugenda okubeera Kuuma ground stage entambula yabwereere sinde egisasulidde tukutuku weeziri gwe bw'otuuka awo tujja kutuusa ku stage era sho ne bweneeba ewedde bajja kuvuga okujja gye bakujja ku stage paka ku mulyango sewe wakawabula ku mulyango bakujje. Amoti tumanyi alina abafaanyi bangi. Tusuubire obasalirako okuba n'aba baagala okujja okugula piki zino. Abagala okujja okugula pikipiki zino mu kiseera ekyo bamukadde kano. Mu kiseera ekyo nga gazze kuwagira mu Kivulu ng'ayagala piki. Okuva Amoti bwe yajja n'atwanjulira ekivulu kye awo twatandikira okusala ku pikipiki paka ng'omuli ekitundu kye kiwedde. Kitegeeza nti oyo yenna omuwagizi wa Moti mukadde kano pikipiki twagisaze eri ku bukadde 3,997 paka ng'ennaku z'omwezi 31. Simanyi oba ye anaasobola okwongezayo ekivulu kye paka nga 31 naye ffe twasazeewo paka nga 31 Desemba. Amoti kiki ekyo ky'okutte? Obulaga nti Amoti tukolaganye naye nga Simba Automotives era ne pikipiki tugimuwadde nga tuwagira ebyo byazze akolera bannayuganda. Bayinza okugamba twabuuze koloni waba tagigabyeebyanjiko byebino bannaye mwetegeze bulungi nnyo bya ddala nga tekola erinnya Moti erinnya kweribi atamanyi kusoma gotamanyi kusoma tweyanze wanje